Mr. President wonna woli with the due respect ngenda kusaba kulobulamu bwo ne future ya Uganda ngenda kusaba mukama wange togeza n'ogenda ku CBS FM. Mr. President ngenda kusaba ngaye bakugana ogendayo togeza n'ogenda ku CBS FM lwaki wasanya kauli Charles Peter Mayiga anonya kutereza linnyali ngabo yakuyita misinde ogubwa kuyita kufeno za masaza atereza image okulaga public dakuinako kizibu indirectly ngakuna ke kizibu kali ngenda kusaba kusinzira kusoso bangambye nkutegeeze togeza n'ogenda ku CBS FM 1 kyabulabe okujonga ogenze ne microphone zo ngale wogenda okwogerera gwosi mudde walwa kusimuliddewo ekyokubi nchiddamu okujonga ogenze ne microphone zo nga ne wogenda okutula wogenda okukwata gwozi ne bakusimulidde wagozera ebintu byo togendayo. 2 omwami onagezaako kulaga kifaananyi nti takoyinaako buzibu era yalongoosa ekifaananyi kye political agenda kukuba golo. Mr. President bwogenda ku CBS Mayiga agenda kuba akukubye golo kubanga gwe tomanyi bino bifuzi bazannya Emmengo. Nkiddamu mbangambye nkutegeeze bogende Emmengo making sure nti mizinda legiyeno kuba mu studio ogugo gumunga guwa gweretedde nga guli connected mbima CBS n'ogendo tula wogendo okuteeka engalo zo nga gwokoze eki guwasemoddewo. Ekyokubiri politically Mayiga agenda kuba akukubye golo kuba tojja kuba tukyagaba nti Emmengo bakugobayo kubanga ye kyayagala. Kati okakasa bino kankutegeeze otegeere era ntegeeze n'Abaganda munkola eyokulwanyisa muzukulu wa Buganda lwa Kyagulanyi Ssentamu n'okulwanyisa Obuganda nga bakolera yosereti bahabulwa okusanya Obuganda bwennyini. Nsaba okuluma kutukwasa abasajja Kabaka n'omuwaabira n'omulopero mutegeeza nti munnange abasajja be wateeka Emmengo nga bazze bebisse akatambaala kokubeera Abaganda naye nga tebasobola dde okulanya okuva ku ddye kennyini ku kitaawe ku jjajjaawe asooka owokubiri wokusatu wokulu okutaano n'okumanya obuvo n'obuddo abasajja bano bagenza okufubutukayo nga basajja Banyarwanda abawedde abatonye mooli. Wasanya kauli Charles Peter Mayiga Salonga Mulengejja essaawa zino ali mu kukola kye tuyita okuzimba emirandira okuva wansi ku kyalo nga akozesa emitendera gyonna egy'Obwakabaka okuteekawo kye tuyita political structures okuva ku kyalo wansi. Ssaabasajja Kabaka nsaba okuloopera okutegeeza nti Mayiga addidde obufuzi bwo obw'ennono n'abukozesa okuzimbirako ebyobufuzi bye nga wetwogerera olwaleero abasajja bonna abatongole okwetoola mu Buganda bewalonda n'abagoba nazzaako ababe mu nkola etali ya bugunjufu era etatikkirizibwa mu Buganda. Mayiga buli mutongole gwe yalonze ku kyalo yamulondeddeko akakiiko k'abantu 30 n'abategeeza nti Ssaabasajja Kabaka asiimye okubawa obuvunaanyizibwa okumulamulirako ebyalo n'emiruka byonna gye bali naye n'ekigendererwa nti balina omulimu gwe bagenda omukolera gye bujjako. Mu Buganda bwaffe era obwedde nnyo omutongole yabeeranga n'abantu 3 batambula nabo okukola emirimu gy'Obuganda so si 30 ono azimba structures za bufuzi eyo Kyagulanyi gy'olaga. Ssaabasajja Kabaka ono ennono n'obulombolo bwe bakulembeze bwateekawo nti omutongole abeera n'abantu 3 batambula nabo ono yalonze 30 ku buli kyalo era bano bali facilitated ne Mayiga ensimbi bazibawa okuba nti bakola emirimu gya Mayiga nga naye tebamanyi nti bagenda kubayamba Museveni okukola emirimu gino. Kale njagadde okulopera Ssaabasajja Kabaka ne President Robert Kyagulanyi Ssentamu okutegeeza n'Abaganda mwenna mutegeere omusajja engeri gy'atambuzamu ebintu bye era bwe yavudde omumala okukola emirimu gino n'abalaka bagikole kwegende South Africa n'agenda ne Eswatini okulambula ng'era agenda mu maaso n'okuzimba structure ze so si mirimu gya Buganda. Ndoza mukitegedde bulungi nnyo awo tuvuddewo nawo mutegeddewo bulungi nnyo. Bwe tuvaawo okukakasa obujulizi obwo nga saagala bigambo oli agambe nti omusajja ebigambo abyogera nga si bibye buno obujulizi obuva ku ground. Ticha wasuzoja sebo jebale gyotuusaako engalo webale tuweereza sebo naye munnaye Mayiga ono tulabye alina ekintu kyapanga eno okuviira ddala mu batongole eno wansi kati ateekateeka alonda obukiiko omutongole alina okuba n'abantu 21 kati alonda obukiiko bwonna abukola bukubirire
okubeera nga buli kyalo kyonna kironda omutongole n'obukiiko bwakyo, buli kyalo kyonna abatongole n'obukiiko bwakyo, kati agenda akuŋŋaanya abantu be balowooza nti agenda bakozesa okulwanyisa Kyagulanyi. Ssebo embeera eriwo, nze ndika ya bweno ssebo. Ffe bayagadde tulonda ku bukiiko naye ffe obukiiko tukyabuzize olw'ensonga nti ffe tetuli ku bantu batali beerufu. Ensonga nze ndi mu kintu kubanga muzeeyi wange ye mutongole gwe balonze, naye ng'era abaddeko okuva emabega, naye kati kino eruutu eno gye bazzeemu balaze nti kati balina okutongoza ekintu n'abantu balayiza nga n'abantu weebali, naye luli babaddewo nga batongole naye nga tebalinaako muntu yenna nti oba alinako olukiiko lwonna olulala lwafuga nalwo. Naye kati balonza abantu abalala 21 abalina okubeera ku lukiiko okwo, ekiraga nti Mayiga alinga apanga ekintu kye nti agenda okujja ng'amaze okuteekateeka abantu beeno mu byalo. Kati olwaleero baagala kunoonya abantu bonna nga bwe bagenda ku bukiiko obwo ku lwokuna lwa wiiki eno lwe bagenda okubatuuza bonna abatongole n'obukiiko bwabwe. Naye ekintu kino nze muzeeyi wange yabadde annooza okubeerako ng'ow'amawulire, naye nze sisobola kukolera mu banyampi, era nze nkigaana taata ntambula mu bantu ne tutambula okunoonya abantu abo be bagenda okukozesa ku bukiiko bwabwe, naye nze mbali mabega nga nkongola bakongoole nakumanya kiki kye batambuza ekituufu, era nsobola okweyunga ku lukiiko lwabwe nga nze nnoonya mawulire ki ge tuyinza okubafunamu, kiki kye bazzaako na kiki kye batambuza. Kyekyo taata ekiriwo. Tugenda kuba tukubuulira information yonna nga bwe nnaaba ngifunye yonna nja kuba ngikuwa. Kale ssebo siiba bulungi ssebo. Kati Mr. President Kyagulanyi Ssentamu ndowooza otegedde omusajja kyali mu kukola ku grassroot. Kati yagamba nti yakuyisa ojje ku CBS, wabula ntegeezeddwako nkutegeeza. Bw'ogenda ku CBS ojja kuba weekubye eggoolo, naye ate kyabulabe kubanga ekyo bakutegekera kinene nnyo. Oyinza okuvaayo ng'onywedde kawuka kanywa okawulire naye nga ye political abaasiko walinze. Ekyo kyonna njagadde nkikutegeeze otegeere omu tuve wano tugende awo nawo tuvuddewo. Alright. Kati omukyalo ono bamuyita Nareso ayogedde ebigambo bingi nnyo n'ekyenjagala mumpulirizeemu wano ku byagenda okwogera muwulire. Lieutenant General Loiso akoba nti tiyabaire mu iwanga aye bwe yatuuse n'abona amawulire kyamulumya okubona ng'abeeyeta abakiise abaasoma kabiri bali kulwana okubisaawo ebyaibwe nga beefuula abalwanirira omuntu wa wansi. Abantu bano balina akajanja, balina olugezigezi, balina ebintu ebitategerekeka, baagala nnyo okutabangula ate nga tebasobola kukakkanya. Baleeta ne bateekawo okutabangula naye nga tebasobola kukakkanya obutabangufu bwali wano myaka mingi fe abakuze ab'emyaka 7. Obutabangufu buli wano ate butandikira wano mu Buganda ate tebasobola bukakkanya baba babuleese. Ono era alaze n'ebyayibwe ku mwani bingi okutaaku n'ebitongole bino ng'onaakuba nti kibiidye lwaleero ng'era Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni mwenene yabyetandikirawo nga buti bwakoba okubitoolawo mwene tabonawo buzibunaire. Kati ekyo ekitongole tebyaliwo okiwulira Agriculture kyadoze yali etwala ebyo emyaka gyonna gye twabeeramu nga tukyali bato twakulira ku mmwanyi. Kati ebyo bitongole tebibaddeewo, eno gavumenti yeebireese. Akati nze newunya engeri abantu gye beepampalika nga General Museveni agambye anzigyeko ba senior president's advisor anzizizzaayo mu UPDF oba ebbombo oba embuya. Kati abantu batandika tekisoboka waddayo atya. Kati ebyo byebiki? Ebyo ebitongole biteekeddwawo gavumenti eno. Gavumenti. Alright. Namukadde anyirira oba oyita General Proscovia Nareso gye baliko nnya bakansula nti oli bulungi. Ekirungi okonfirmiza information gye nawa abantu 2 weeks back nti all authorities were created by Museveni with his many hidden agendas. You have proved it right. Woba nnyo balire ddala naye njala sooka kutegeeza. Nze kennyini navaayo ne ŋŋamba abantu wano information yo ngirina nnyingi nnyo weetebe mu kittabaganda
mu faamu ze ziri Mukono n'endala ziri Wakiso abaana Abaganda gwe kenyiringa bolagira basaleko emitwe bateeke mu sink mu sewage tanks ezizo mu makaago okuli takiriye Mukono eyo n'amala gali Wakiseera information njirina n'abaana bakyaliwo kati bw'okofamenya nti ebitongole Museveni yabiteekawo omuntu ajjala kubuuza ekigendera kyali kyakuteekawo ebitongole by'okukola ki osobola okunnyonnyola emirimu gye byali bigenda okukola mu kusooka nannyonnyola abatuuze n'Abaganda emirimu lwaki Museveni yateeka ebitongole ebyo era emirimu gyabyo bibadde ki kubba mataka ga Buganda omuli mayiro 9 n'okusengula Baganda ku mataka na buli kimu nga bwe batute ne botanico kati gwoli wano emyaka gikogenzeeko omulisiza olinga ekikajjo olw'okuba oyina obulumi nti tofubutukanga mu mutu gwa muntu wakiwanga kya muntu ensimbi zo nga bw'ozifuna bw'ozirya ne weezinga mu kitanda ng'omusota oguli mu kiswa kubanga temuyina bulumi omuntu yenna atazaalangako tasobola kuba na bulumi eri ggwanga lye erina bantu bagamba nti akulembera n'olw'ensonga eyo gw'okonfaaminze nti ebitongole Museveni yabiteekawo n'ekigendererwa gwe yakugamba kigendererwa kyo tasobola kuwulira bantu era osobola okubuulira Abaganda ani abadde atabangula eggwanga eryo mu 1962 nga Ssekabaka Muteesa afuuka pulezidenti yasooka mu ggwanga Uganda ani atabangula eggwanga tiyali Obote ani addamu ditabangula teri Amini ani addamu ditabangula simukawo mu Museveni ani atabangudde eggwanga essaawa zino awamba natta n'abantu n'atayagala okutta Ssaabasajja Kabaka mukazi gwe mu bintu byonna ebiri mu Uganda ovunaanyizibwa kyenkanyi kutulugunya n'okuwomba abantu bannayuganda ne bw'oyimira otandika okwogera kubanga toyina buvunaanyizibwa mukazi gwe ojja kisasulira mujja kusasula ebikolo bye mwakola wandibadde osooka n'owulira abantu nti ekitongole kino bakiteekawo okukola mulimu gundi kigutuukiriza kivuddewo tosobola kugamba abantu nti bateekawo ekitongole kya UCDA kikoze mulimu ki lwaki bakijjawo kubanga kimaze okwidentifyinga Museveni ebintu byayagala byonna amaze obbikola mukazi gwe mwegendereze mulekerawo okumanyiira Abaganda simanyi mwetuuma amannya naye omuntu bw'ayogera nga agatta amannyo ng'era taliimu kawo mu kamwa k'ebigambo byayogera sirowooza nti oba obulamu naye ate seewuunya kubanga wali togenda nnyo mu mawulire naye ekyakuleeta ku radio ne TV kati kubanga rigimu yamweseeseetuse ne Museveni yali takukkiriza kujja mu mawulire kubanga yali tali shuwa ng'osobola okwogera ebigambo byo kubanga n'ebitabo byennyini by'olina saate 2 towozaadde saate 2 mu bwongo obwo kati olw'okuba nti rigimu eseeseetuka egenda naawe n'akukkiriza ojja oyogere since 86 njagala muleta video zino mukazi ng'akometinga ku byobufuzi kubanga baali tebamukkiriza olw'okuba tebakyalina abantu basobola boogerera ne bata bano bajje boogere genderera ebigambo byoyogera bijja kukuleetera akabasa mukyala gwe ffe tekutukutya osasula bannamawulire okujja okuvuma lwa Kyagulanyi sentamu omuli mu kunjo wa beat sente ozimwera ku Spring Hotel wali ozimwera wali ku gundi omusinkana wali bugolobe kweyo hotel yasobola bagitandisa oba bagite Silver Springs osinkana mu kunjo wa beat FM n'omuwa sente n'akukyaza ne mujja ne mwogera kasasiro n'ogenda ku babazo n'oba wa sente n'ojja n'oyogera kasasiro tukumanyi emirimu gyo singa tekyali government ya mu mulimu kutya tewalina lukusa kwogera kubanga era wadde toyogera naye olw'okuba nti mulimu kutya basindika mujje mutiisa abantu maama nnyabo genda otiise abalala so si ffe ffe tuli bakambwe mukko gwe naawe nkumaze kati bwe nali wano ne mbagamba ku nsonga nnyingi ne muzibuusa amaaso olwenjala baletera information mugenda kutya ye before nga sindava ku narrace okansooka enkuddemu maama Abaganda balina akajja Abaganda abantu baana balina akajjanja era batabangudde eggwanga narrace bono obubaka bubwo Museveni yasangawo Uganda Coffee Marketing Board Abaganda ebagitabangula ne bagijjawo Museveni yajjanga waliwo Lint Cotton Marketing Board
abaganda ebajijjaganye bagisanyawo. Museveni yasangawo Uganda breweries, Uganda beverages, abaganda ebagitabangula nebagijjawo. Museveni yasangawo Uganda railways, abaganda bebatabangula Uganda railways nesaanawo before nga sinnava ku Uganda railways katekankulage before nga sinnava ku Uganda railways kansooke nkulage ndabayisa okuno kwoli bana Uganda sinso kubalaba wano ndi ku train station bajita mwana mu Tanzania naye bwejukire olunaku lwetwasayininga Uganda, Kenya ne Tanzania naye balala babantu gye batutuusiza otuulira coaches waliwo coaches nga meka yawo bitivu nnyo sente twasanyika zezinaku lwe lumu naye ffe Uganda tukyaddaabiriza gali agakadde Gabiriza. Sengo tunulira etrain eva ku good shade okudde. Owewunya. Nenakwe. Badati awana bya kubango kasasiro huko. Kwashigira mu kusobola. Akwatiri atajagara. Emisolo mingi nnyo. Nena laba. Ne entebe ya portelinga bwe. Ne this police station is fanagala position. Tetulagira kusisi just. Obubbi bususse naye banaye kweterezi obubbi bususse. Tutako kuswala ko abantu bayigo. Umulubeno muwagira enyale muwagira owagira biki tango kutambula ko kujja kulangu gongo kujja kuluguka gongo meze kimya jyo kikola yasi omuya jyo kinonyereza naye bwe babateeka mujje muniga nezo kulabe eno station yemu ne station zono ogende mu lokolo bwetyo ogende zono za bwezi zino bayina train ezisuka mu 10 bwezi never tuchaira galagala tuweza nebi training tebijja tubina neza tuyiseeko ku kubo training ndalije twagise ngamuza training ezwera ma kati mchala Noraiso ensonga ezo wakitudde addressinga okutandika okujja ku TV okukulukutira kamabeere ate kyesimenti bagakulukuta simanyi tagakulukuta kubanga ekigagaano kikola lwaki temwogera ku nsonga zino maggwanga kansoke nkudde na wano nawo nkuteekewo owulire Noraiso kankudde na wano owulire bagijewo nga bagibanja aka obuwumbi 1,200 sente ezo zibadde ziriko amagoba ga siringi milioni 282 buli lunaku gwali ekyanamukaaga gwali kakumiro gwali alekutonga ali abin ekyo kyolina okusooka okumanya by the time they took Uganda National Road Authority it had a debt of 1.2 trillion that was actually that had an interest rate of 282 million per day. That is why roads are not being made or worked on in the villages, in the districts, because 282 million per day is money that can work on different roads every day. So the problem is not Uganda National Road Authority. The problem is the debt that we have, the debt burden that the institution has. Because the money that we will be using every day to work on roads, maintenance and everything, 282 million per day, is being taken by one person that worked on a road and he was not paid. And he's saying, you give me an interest of 282 million shillings per day. So that is where the problem has been. However, I humbly trust. No problem. Mujjukira nga ndeta video nga mbalaga omukyala Kajina. Bwe babagamba nti bajjewo ekitongole kya Uganda Road Authority. Ne mbagamba nti omukyala ono yawakanya minister n'agamba sereze baba wantono. Waliwo kampuni gye bakolagananga nayo ebanja akasirivu kamu ekabanja Uganda National Road Authority. Kati nannyini kampuni eyo mmanyira naye ali mu State House. Sente z'abanja Uganda National Road Authority ziri akasirivu kamu. Wabula buli lunaku balina omusasula amagoba ga milioni 282 buli lunaku on a daily basis milioni 282 oyo Kajina office company gyabaddemu nenga bananyiri bintu ebyo bonna bali mu State House. Kati bolaba ono omukyala muzeyizedde Proscovia na Raiso agamba simayo vyo tukyagiro lumbadde kulebe mukyala Proscovia na Raiso Uganda Commercial Bank abaganda bebagijjawo Uganda Hotels ezirimu Sudiri ne Kali mu Lupaleria abaganda bazijjawo n'agakani Uganda National Parks abaganda bazijjawo Uganda Embassies Abroad abaganda bazijjawo
Masaka Pineapple Factory abaganda baagijjawo. Uganda Electricity Board abaganda baagijjawo ino obuvuyo. Uganda Fisheries abaganda balina obuvuyo baagijjawo. Bugisu Cooperative Union Bank baagijjawo. Teso Soroti Meat Producers baagijjawo. Busoga Cooperative Union Bank baagijjawo. Bugolobi Factory eyagenda Rwanda abaganda basula ebyuma. Ankole Cooperative Bank abaganda baagistone bagijjawo. Tukyagenda mu maaso na Luiso buno bakajala bakutegeeze. Tugenze Kigezi Cooperative Union baganda baagijjawo. Tolo Cooperative Bank abaganda baagijjawo. Bunyoro Cooperative Bank abaganda baagijjawo. Western Nile Tobacco Factory and Cooperative Union baganda baagijjawo. Lango Cotton Spinnery Factory baganda baagijjawo. Acholi Cooperative Union baganda baagijjawo. Karamoja Meat Producers baagijjawo. Vanilla Majani Kirembe Copper Mines Kigezi Tin Mines. Jinja was the second biggest city in East Africa, most industrial and east in Central Africa. Abaganda baagijjawo. Makerere University was the third best university in Africa, equivalent to Oxford University in UK. Abaganda baagijjawo. Mulago Hospital was the best hospital in East and Central Africa. Even president ministers went to Mulago Hospital for treatment. Abaganda babamu empiso na amalagala. Uganda education system was among the best. What went wrong? Hospitals and medicine and doctors, what went wrong? Ugandans were rich and happy. They had land, cows, coffee, cotton, fish, timber, plenty of foods. What went wrong? Era baganda babijjawo. Ugandans were proud of their pearl of Africa. The list are instructions endless. Museveni bought tribalism. Museveni is the most tribalistic, hateful president of Uganda. Being headed by such ladies or such useful or useless idiots like you, mujjabo tumanyira. Bino byonna bitongole ekitono nnyo byali byempoloyinga abantu batusukka mu 2,000 ekitono nnyo abantu 2,000 abaali balina skills n'abatalina skills nga bibateekamu mu company ezeezo nga bakola n'ebirala bino mmenyeko bitono gy'okulukuta amabeere. Kati awo tuvuddewo. Kati okumanya bana abasajja bamanyiira. Omukulembeze Afro Kyagulanyi Ssentamu bwe yavuddeyo n'awa abayizi emmere basajja battu abatalina kyakulya ekyatusera okuviirako abaana ab'okufa. Amakulu Nawangwe akulira Makerere University yagambye nti abaana bawadde emmere bonna badde ba street kids, si ba University Makerere na Kyambogo. Mukulu Nawangwe je baliko sebo ka student uli bulungi. Okutuuka tokuyita kuwummula ate n'okufuli kuyita okwebaka. Sirowooza yo mu Uganda bakutuma ba street kid osobola okuleeta abantu abaze ku kizibu ekya national platform nga bafaanaganako nga bo. Newankubadde mulina emmundu mulina obuyinza buli kimu akitwala ate okumanyira kususse n'okugiregerera kususse. Nawangwe si gwe oteekeddwa okubeera olina abasajja bangi abalina ebitabo. In fact n'ebitabo tebiwera. Naye okujegerega nga kususse. Gavumenti zaaliko wano, abantu baaliwo. Nawangwe ojja kudduka nandawo yozireke. Eyo Makerere gy'olaba yaliwo. Ate abantu bamujerega be bannannyini mataka ago. Omukulu neyayogedde bw'ati. Yeeno nga pulezidenti awa abaana bano emmere. Oko kuliko street kid oko. Oko kuliko street kid. Oko kuliko street kid. Omwami ne yagambye bw'ati. Ne bannabyabufuzi abalabiseeko nga bagabira abayizi emmere mu ngeri y'okubadduukirira. Nawangwe agamba emmere baagigabira baana ba ku nguudo so si bayizi b'e Makerere. Simanyi mwana wadde omu ow'e Makerere bwe baawa emmere. Singa abaana b'e Makerere bafa emmere lwaki tebagenda mu bungi
ku kitongole kyabwe ekiri okumpi wano ne babawa emmere nalabako abantu abiri ndowooza babafuna ku luguudo eyo ne bagamba nti bano abaana bave Makerere. Yunivasite erimu abayizi abawera emitwalo 4 bagamba nti bannabyabufuzi tebayinza kubeeteekako kubayisa ne babasobola. Oba baagala ffe tujja kubasindikira abaana abo emitwalo 4 babawa emmere balekeraawo nabo okulimba abantu nabo banoonye ebintu ebirala. Ensi erina ebizibu bingi bagende bakole ku bizibu ebyo mufo ky'okukozesa Makerere buli lunaku. Bongedde okwogerako n'abamu ku bayizi abaagabana ku mmere ku nsonga eno. So ze ndowooza alayika alaba abayizi b'ekyambogo omanyi fight teyali ya baana b'e Makerere. It was about government students that I need. Abaana b'ekyambogo twali nabo ndowooza omukulu bwe yalabye abayizi b'ekyambogo n'alowooza twabajja ku street kubanga alayika tabamanyi naye nga ne Makerere twaliyo. Ba Makerere wano era tusoma nabo era tuyinza okukonfaminga nti bafuna emmere kubanga twabalaba baana baffe abali obubi. Professor Nawange, let me ask you one thing, please. If you can go and search on Netflix or Monowatch, go and search the movie called The Lord of the Ring. You'll find a certain creature known as a Simigo. I think you resemble Simigo. Your thinking capacity, your face expression, and whatever is on your face, you resemble Simigo. So Professor Nawange, whenever you are, let someone send this video to you. Go and search on Netflix a movie called The Lord of the Ring. There was a certain actor or a creature known as Simigo. You resemble Simigo. Physically, byonna ofana Simigo. Kati Bobo gamba nti bano bali ba street kids. Before the end of this week, you suspended all of those students from your university. In fact, it is your university. You suspended them. Kati ate ba street kid wabaki waba suspended. Nemwe bagayi mwe bana Uganda bana abantu simanyi. Omanya kinzo muzi wali okunoonya Simigo nze kamala okunoonya ano Simigo just 1 minute. No problem. Professor Nawange. Professor Nawange, this is your blazer, I think. Professor Nawange, that is your blazer. Or your blazer, yo in Simigo, you go to Simigo. Lord of the Ring, yo Simigo, your blazer, yo. Professor Nawange, your blazer, mwina thinking capacity, face expression, body down, mwina mufana gana no Simigo yo. Omule bulungi nnyo, yo Simigo. Yo Simigo muganda wo. Kala abantu bayizo gamba ni ngata mufana na kati nze sikala na mukanzize yo video wano mulabe Nawange yennyini. Manyi batula mu office beyita bakabi kati kanze akatambi kanu kennyini mulabe Simigo. Where is he? Professor Nawange, where are you here? Aruwa, Professor Nawange, where are you? Alright, no one. Kati njala okwata kiri ekifaananyi kyenkulaze. No one. Ne bannabyabufuzi abalabiseeko nga bagabira abayizi emmere mu ngeri y'okubadduukirira. Nawange agamba emmere baagigabira baana ba ku nguudo, so si bayizi b'e Makerere. Simanyi mwana wadde omu ow'e Makerere. Pause. Kati oyo ne Simigo enjawulo erirudda wa? Uyo wadde wabwana taddewo ka video pause. Oyo ne Simigo enjawulo erirudda wa? Kankazannye mu kali maze kufuna. Singa abaana b'e Makerere bafa emmere lwaki tebagenda mu bungi
ku kitongole kyabwe ekiri okumpi you know linakali akanga baba wemere nalabako abantu abiri ndoza babafuna ku luguudo eyo ne bagamba nti bana abaana bave Makerere. Kale mulekerawo okumanyira eggwanga na buli kimu. So Professor Nawango, whenever you are, this video reach in your office or on your smartphone, that is my submission. Mukozesa obwongo tukoya abantu abefrand mwaso oli professor nengoloza nga simigo musime ba street kili no ba suspendinga out of the katika tugende ku mukuru abajjukira mwenna bakitaffe basengaffe bakojjaffe abakolera mu katale ka Owino oba sente bali ku ddembe mbalamusiza kansumenti muri bulungi mujjukira najja ne bagamba nti ettakiri Museveni aliyagala lyonna era agenda kukozesa Hamis Kigundu n'abantu abalotwala ettaka eryo ne mbagamba nti n'ekijjukizo kya sente bali ku ddembe mujja kulya nga bagenda kijja oba bagenda kyokya kansubire nti abaaliwo ku lunaku olwo mujjukira bulungi nnyo ebigo bye nayogera kansubire nti abaaliwo ku lunaku olwo mujjukira ebigambo bye nayogera bulungi nnyo bwe nali nkola programu eyo kati omukulu bwe bamala okumenyawo abantu bonna ku mwala ogwabadde guteekebwako emidaala n'abantu okukolerako ssente ng'abantu bano bamaze emyaka egisukka 40 plus omukulu Hamis Kigundu nga bulijjo ku myaka gye no bagiwezi simanyi bagisukkamu simanyi yagambye nettako okuli ekijjukizo lirye naye olwasenvula agenda mu katale era ne bagamba katale bagenda kookya kati mwewe mbyogera nomulowooza nti nsaaga uliriza bulungi nnyo naye nga Hamisi akayanira ettaka ly'ekiggwa ky'abajulizi kino ekiggwa ky'abajulizi kino kyaggulwa ennaku z'omwezi 17 omwezi gwali gwako 5 mu 1896 gy'emyaka 138 nkiddamu ettaka Hamisi Kigundu kati lyakanya nga avudde kulinda kivuwa liweza ekiggwa kino wekitudde kiweza emyaka 138 Hamisi sirowooza nti aweza emyaka 4 kati yagamba nti ettaka lye era alina ekyapa kiki ekyettaka eryo ku senti bali ku ddembe mu Kisenyi Hamisi Kigundu naye nababulya story nayo ne bagamba nti Hamisi Kigundu ejenti wa Museveni gwakozesa mujjukira yatwalako Ssaabasajja Kabaka mu mbuga z'amateeka ng'amwobera ku ttaka ly'ekigo era nga Museveni amulimu azwero nakivumu kimanyiwo omulese ettaka lya Buganda era lya Kabaka era nayo ettaka yalitwala n'azibawo akendi kati basenvula badda mu nakivu bayingira Owino bagikumeko omuli basendewo akatala kuba Museveni ettaka alyagala ngenda bwa details na buli kimu kati omukulu ono yagambye mbu ettaka eryo lirye naye ng'ekiggwa kino oba ekijjukizo kino kyatandikwa kyaggulwa nga ennaku z'omwezi 17 omwezi ogwokutaano 1886 gy'emyaka 138 omuvubuka ono alina emyaka tesirowooza nti giweraana oba giwezezza Mukama yamanyi naye agamba nti nanyini kikiyaga nanyini ettaka eryo Hamisi buno obubaka bwange Hamisi Kigundu buno obubaka bwange okuva gyendi bugenda gy'oli oyinza okuba olina abantu bangi abakulya mu ngalo era nga bakuwujjira obunyama naye nga tebakubulya kituufu amazima gali nti bwe ntunula ku ssaawa yange wano obudde bwo buweddeyo era oli mu bbanga ng'empungu ewakane mu kibira bakukozeseza okusiga ekifaananyi kyoli mugagga ndi Museveni tumumanyi baasizizza ekifaananyi tebagagga bangi nnyo omuli Siduli Paleria Kalimu Hirigi n'abala bangi nnyo abalina sire za Museveni nga naye mbakutadde naye ebyafaayo biddiriŋŋana naye ate era abasiru bafiira ewalimu ekkere okubuuka gwomu ku basiru abagenda okufiira ekkere eryalimu okubuuka lwaki bw'ogatta emyaka gyo n'ebbanga ly'okoleredde toyinza dde okuzimba emizigo 5 ku kisaawe kya Nakivuba ekyo naye era gweweeteka mu kifaananyi kyolina ssente bali bw'okolerera obudde bwe buweddeko kubanga buli bintu birina okudda gye birina okudda
abaganda bwe tugambira ati Dawudi budongo buddo amazzi gakulukutira gigali gakutudde banji bayagala okujja Buganda okutwala ettaka ly'abantu bamaliriza era bafundikidde tebalina kye bajjeewo kati bakutadde mu kifaananyi ky'ensekere manye ekyasensekere kyali kitangaala bakutadde mu target gwe kennyini wane wali okulira okukomba essowaani kootandise okuyingirira ettaka ly'Obukatuliki gwe wayita Omukatuliki omumanyi kootandi goli Musiraamu by the way kootandise okuyingirira Obusiraamu ndabanga Kabuliyo nasanda batandise zigula kootandise okuyingira Omukatuliki ne sanda zibatandise zigula kubanga wandibanga obudde buweddewo eri akukozesa n'abantu botandise okutinkulako entalo ebizibu olina bingi ng'oggyeko bino bye tulaba wano olina ebizibu bingi nnyo one ndowooza okutinkula eby'Abasiraamu wandibadde osooka n'omaliza ebizibu biri mu nnyumba ebizibu bimanyi wandibadde osooka n'omaliza ebizibu biri mu nnyumba okutawaanya ekijjukizo ekibadde emyaka 138 ng'ojje n'akapaleko guno boosiba mu mutundu n'antuuyimu kubanga olina ssente ojja otawaanya Obukatuliki n'okutawaanya Buganda wandibadde omaliriza ebizibu byonna mu nnyumba ebikwatagana wakati wa nnyoko ne kitaawo yesigenda gendayo okujjukiza bujjukiza waliwo ebizibu biri kwate wa kitaawo ne nnyoko Hajjati ne Haji kitaawo Segawa waliwo ebizibu bingi besigenda kwogera ssaawa zino naye ndaba oyolekedde entaanaayo kati era bakutte ensolo bagisimye kasi totandise okuyingira n'osukka olina okukoma nti ogenda ku Bukatuliki kulumba kitebe ekimaze emyaka 138 ogenze n'okwagala okweyimba mu bantu okujjawo akatale k'owino ng'otwala ettaka entaanaayo egguddwa butereevu ekyo nkigambye era nja kubeera wano ennaku z'omwezi zino bazigambye 10 Ogwokubiri 10 yakuzaalibwa 10 gye myaka ana of course myaka ana webale nnyo omukyala Joweria gye myaka ana entaanaayo bagiggudde eri bweti tojja kusobola kumalako na Buyisiraamu omwana bw'ati bwe yagambye Eklezia St. Bali ku Dembe Catholic Parish esangibwa wakati w'akatale ka St. Bali ku Dembe akamanyiddwa ng'Owino n'ekizimbe ekyetoloola ekisaawe ekya Hams na Kivubo Stadium. Eklezia eno ye yabbulwamu akatale ka St. Bali ku Dembe ak'Owino olw'okujjukira omujulizi Joseph Bali ku Dembe Mukasa eyattibwa era n'aziikibwa mu kifo kino. Okusinziira ku baddukanya ekifo kino, Eklezia yaggulwawo nga 17 Meeyi mu mwaka gwa 1886 oluvannyuma lw'okuttibwa kw'abajulizi Joseph Bali ku Dembe Mukasa ne Atanasi Bazeketta. Mu kiseera kino abaddukanya Eklezia eno basobeddwa oluvannyuma lw'omusuubuzi ow'erinnya Messi Kigundu okunokolwayo nti yali emabega okuteeka bbugwe mu kifo kino n'aziba ekkuba eribadde likozesebwa okubatwala ku Eklezia eno okusaba. Mwami eyawambye ekifo ekyo amanyiddwa Ihamu kubanga yazze n'akiteekako olukomera olw'amaanyi ennyo nekirabika nti Eklezia agiwambye ate n'ebintu byayo n'abiwamba. Eklezia n'agisima musimamu ebinnya yonna ne ku mujulizi baze ku St. Bali ku Dembe nawo ng'ayagala ekijja kukikyusa kukyongerayo eri n'agamba biri mu ttaka lye. Bayokya Eklezia yaffe emirundi ebiri n'egwa ku ttaka n'esaanawo ne tukola endala era nayo ne bagisuulako obuntu ne bugisiriiza n'egwa ku ttaka kati eno yebadde yakaddawo. Ettaka ly'Eklezia eno lizirikayanirwa abagiddukanya n'omugagga Messi Kigundu nga kyabawaliriza n'okugiggalawo gye buvuddeko okusooka okwetegereza ensonga zino. Naye atazze ye atugoba bugobi nkugambe ffena tutya n'okutya Eklezia twagiggala lwakubeera Emma Kuteesa ne Suzani ne Saadi nga batusindikira abayaayo okwagala okututemako emitwe gyaffe bagyagala. Twabadde tukyali wano nga twakaggulawo ne bajja basima ekinnya wali ku geeti mu ffe tetuyina n'eri kugaziwa ne bajja ne bateeka wali ekinnya nakiri ku Bali ku Dembe n'eri mu nsonda ne bakoona ekikomera ne bakikoona ekyennyumba. Richard Sejjengo nga yakulira ebyokuzimba mu kifo kino ne Bali Taddewo Ssaabakristo atwala Eklezia St. Bali ku Dembe bategeezezza nti ssentebe wa zooni eyamuzaana mu Kisenyi Saadi Lukwago ye yasooka okubatawaanya ng'alaga nga bw'alina ettaka mu kitundu kino kyokka baakizudde luvannyuma nti omusuubuzi Messi Kigundu gwakozesa okwagala okubatwalako ettaka mu ngeri emenya amateeka. Naye kati ekkubo lyennyini ekkubo erituleeta ku ssawa ya leero ekkubo lyasibiddwako ebyuma ne lirabika nti lyawambiddwa nti tewali mukisa mulala guddawo gulabika nga guddawo kubanga lyawambiddwa omugagga ye alaga nti yawambye. Ekijjukizo kino kimaze ebbanga ddene ekisaawe kyaliwo mu 1905 oba 6 kijjukizo kye kyasooka n'akatale kajjawo mu G7 kati ate gwe yakajjawo ogamba otya
nti nno ettaka lyo liri munnaaka liri mu kijjukizo. Kyokka bwe twogeddeko ne Saadi abaddukanya Eklezia gwe balumiriza okukozesebwa omugagga Amesi Kiggundu awakanyiza ebimwogerwako. Kyokka n'akakasa nti ettaka Eklezia lyekayanira lya Amesi Kiggundu era nti newe yakubye akatimba yalinawo obwannannyini. Amuru yasibye olukomera abasajja yabakiyeyo nga ttaka lye. Era ye mu ttaka lye n'amulekerawo n'ekkuba erigenda ku kijjukizo weeriri era tiyali bulookinze. Mujjukira wiiki oba ewedde oba eri bwe naleeta omukyala ng'akereyiminga ne information yonna gye mwawulira ng'era amannya ge muwuliramu ga Saadi simanyaani abajja ne batwala ettaka ne bamenya n'ennyumba ya kitaawe opposite KCC hospital mu Kisenyi geemanya geegamu kubanga bano bonna bantu ba state era ge gali mu vyo g'okujja ekijjukizo ky'abakatoliki mu Owinaawo kuba Museveni ayagala mujjukira bulungi nnyo. Kati wulira mbajjukiza kuba kati mbazzaayo ettaka ly'Owino lino liri mu mikono gya Lulangira nabawa information ne bagamba nti singa balimenya akatale k'Owino ngenda kujjamba buuli baani abali mabega w'emivuyo gino era nga abavunaanyizibwa ku ttaka lino olw'okuba nti Emmengo waffu bwe ffufululu tekyali muntu asobola kulambula mataka g'abantu. Museveni ng'akozesa obuyinza bwo bw'okubba ekibuga Kampala kyonna akitwala. Listen to me. Atayina mutwe ng'okozesa omutwe omwazike tuula wansi obooza abantu mu Kampala ebizimbe byonna ebiri mu Kampala byani ebitundu 85 ku buli 100 Kampala yenna ebizimbe bya Museveni ne family ye. Ebitundu 85 ku buli 100 ebizimbe bya family ya Museveni Kampala yenna. Kati ekizibu kyatandikira luddawa the moment Museveni yaleeta authority n'akyusa ekigambo Kampala City Council n'ateekamu authority n'akozesa Lukwago ne Frank tumwebaze nga minisita wa Kampala. Muwulirize bulungi ne information temugenda jijja. Frank tumwebaze era minisita wa Kampala ba Jennifer Musisinga webali basanga nga ne Kampala Land Board nga mulimu no musajja wa FDC ate nnyo kubera ku CBS musajja FDC wa musaidize eno ng'empigi gye yeesimba yo n'awangula amannya gagenze abo baali wingalizi zonna ez'ettaka n'ebizimbe bya Buganda byonna ko bitudde nga tebategeezezzaako Ssaabasajja Kabaka adde okutegeezaako Emmengo Kampala ne babutunda. Ssaabasajja Kabaka nsaba okukuluma kutuno okukulobera taata ettaka lyonna eriri mu Kampala nga lya Buganda. Omunyalonda Frank tumwebaze lwe bazzaawo Kampala Capital Authority liizi zonna ez'ettaka lya Buganda n'ettaka lyo zagibwa bujja nga Emmengo tafunye wadde 10 kyesobola okugulamu ka switi kano ko bayita switi boom ng'era mayiga yali Emmengo buli kimu ne bakitunda. Omwe bamuyita Yusufu Nsibambi neyanza nnyo mukulu Dennis Deno bamuyita Yusufu Nsibambi oyo Lukwago ng'amukutira omuteeka mu kaduukulu nga FBI bwekola n'okuteeka ku mmeeza 1-on-1 n'omusoyisoyi Lukwago asobola okukubuulira buli kimu nti ettaka lya Buganda lyonna n'ebizimbe byonna liizi zazibwa bujja nga Buganda teyebuziddwako buli kimu ne bakitunda. Lukwago buli kimu akimanyi kubanga yali mu ddiiru ezo. Kati ettaka lino ery'ennakivubo ettaka ly'Owino lyonna ttaka lya Buganda wabula famire evunaanyizibwa ku kubeera n'ebyapa bino ye famire y'Abambejja okuli Ddaana Nkinzi n'abalala nabagambako ku Ddaana Nkinzi n'abalala. Bano tebaagala kuvaayo kujjayo bwenyi wabula beekwese mabega omusajja amannya ge ye Sande Kiryowa. Okuva yose lwe yategeera nti obuyinza obukwatagana ku ttaka eryo kye tuyita powers of Anthony ez'ettaka eryo
baziwa omwami oyo ng'abambejja beekwese ez'okutunda ettaka ly'Owino. Omwami Sande Kiryowa n'akwatagana Museveni n'olyo omusajja Museveni akwasaganya ensonga ze gwe bayita ni amanya gengerabidde era leeta musajja muganda muntu ya musajja munyarwanda Awedde emirimu bamuyita ni amanya gagenze. Kati bano bebali emabega waba nenga bebali emabega okwagala okuguza Museveni ettaka lino alitwale kubanga Museveni ettaka alyagala. Ate nga mu kusookera ddala kigambibwa nti abambejja bano baali baagala chachi esooke yeesale ku kukyapa kyayo nendo za chachi nesooka neyosule ogwa nagamba Museveni Munyarwanda ng'ayita Musande Kiryowa bebalina ekyapa kye bakijja n'ekyapa ky'Owino bwe batyo ne basalawo bakolagane batwale ettaka lino. Era sofa enkwatagana y'okutwala ettaka eryo n'okugenda mu makooti okuteeka emisango gy'ekiyai na wabulidde enjuyi ziri bbiri waliwo olugalo lugenda kuwakanya ng'ate bali mu kubuzaabuza twala ettaka lya Buganda n'emisango giri mu kooti. Museveni yakasipendinga obukadde 3 mu buvuyo buno okuba nti ayagala twale wantu awo ettaka alyeddize. Mukitegedde bulungi.